Essula ya 25. Ekigambo ekyajjira Yeremiya eky'abantu bonna aba Yuda mu mwaka ogwokuna ogwa Yekoyakimu mutabani wa Yosiya kabaka wa Yuda. Ogwo gwe gwali omwaka ogw'olubereberye ogwa Nebukadduleeza kabaka w'e Babulooni. Yeremiya nnabbi kye yabuulira abantu bonna aba Yuda ne bonna abaali mu Yerusaalemi ng'ayogera nti, okuva ku mwaka ogw'e13 ogwa Yosiya mutabani wa Amoni kabaka wa Yuda ne leero, emyaka egyo 23, ekigambo kya Mukama kyanjigiranga ne njogera nammwe nga ngolokoka mu makya ne njogera, naye mmwe temuwulirizanga. Era Mukama yabatumiranga abaddu be bonna bannabbi ng'agolokoka mu makya ng'abatuma, naye mmwe temuwulirizanga so temuteganga kutu kwammwe okuwulira. Ng'ayogera nti, mukomeewo nno buli muntu ng'aleka ekkubo ly'ebbi n'obubi obw'ebikolwa byammwe, mubeere mu nsi Mukama gye yabawa mmwe ne bajjajjammwe okuva edda n'okutuusa emirembe gyonna. So temugobereranga bakatonda abalala okubaweerezanga n'okubasinzanga, so temunsunguwazanga n'omulimu ogw'emikono gyammwe, nange siribakola bubi. Era naye temumpuliranga, bw'ayogera Mukama, munsunguwaze n'omulimu ogw'emikono gyammwe olw'okwerumya mwekka. Mukama w'eggye kyava ayogera bw'ati nti, kubanga temuwulidde bigambo byange, laba, ndituma n'enziira ebika byonna eby'obukiika obwa kkono, bw'ayogera Mukama, era nditumira Nebukadduleeza kabaka w'e Babulooni omuddu wange, ne mbaleeta okutabaala ensi eno n'abo abali omwo n'amawanga gano gonna ageetoolodde, era ndibazikiririza ddala ne mbafuula ekyewuunyo n'okusoozebwanga n'amatongo ag'olubeerera. Era nate ndibaggyako eddoboozi ery'okusanyuka n'eddoboozi ery'okujaguza, eddoboozi ly'awasa omugole n'eddoboozi ly'omugole, okuvuga kw'olubengo n'okwaka kw'ettabaaza. N'ensi eno yonna eriba matongo n'ekyewuunyo, n'amawanga gano galiweerereza kabaka w'e Babulooni emyaka 7. Awo olulituuka emyaka 7 bwe girituukirira ne ndyoka mbonereza kabaka w'e Babulooni n'eggwanga eryo, bw'ayogera Mukama, olw'obutali butuukirivu bwabwe, n'ensi ey'Abakaludaaya, era ndigifuula amatongo ennaku zonna. Era ndireeta ku nsi eyo ebigambo byange byonna bye nagyogerako, byonna ebyawandiikibwa mu kitabo kino Yeremiya kye yalagula eri amawanga gonna. Kubanga amawanga mangi ne bakabaka abakulu abalibafuula abaddu, abo be balifuula abaddu, era ndibasasula ng'ebikolwa byabwe biri, era ng'omulimu ogw'emikono gyabwe guli. Kubanga bw'ati Mukama Katonda wa Isirayiri waŋŋamba nti, toola ekikompe eky'omwenge ogw'ekiruyi kino mu mukono gwange, oginyweseeko amawanga gonna gye nkutuma. Kale balinywa ne batagatta ne balaluka olw'ekitala kye ndiweereza mu bo. Awo ne ntoola ekikompe mu mukono gwa Mukama, ne nywesa amawanga gonna Mukama gye yantuma. Yerusaalemi n'ebibuga bya Yuda ne bakabaka baamu n'abakungu baamu okubafuula amatongo n'ekyewuunyo n'okusoozebwanga n'ekikolimo, nga bwe kiri leero. Falaawo kabaka w'e Misiri n'abaddu be n'abakungu be n'abantu be bonna, n'abantu bonna abatabulwa, ne bakabaka bonna ab'omu nsi ya Uzi, ne bakabaka bonna ab'omu nsi ey'Abafirisuuti, ne Asukulooni, ne Gaza, ne Ekuloni n'abafisseewo ku Asudoodi, Edomu ne Mowaabu n'abaana ba Amoni, ne bakabaka bonna ab'e Ttuulo, ne bakabaka bonna ab'e Sidoni, ne bakabaka b'ekizinga ekiri emitala w'ennyanja, Dedani, ne Tema, ne Buzi, ne bonna abamu oluge, ne bakabaka bonna ab'e Buwalabu, ne bakabaka bonna ab'abantu abatabulwa ababeera mu ddungu, ne bakabaka bonna ab'e Zimuli, ne bakabaka bonna aba Eramu, ne bakabaka bonna ab'Abameedi, ne bakabaka bonna ab'obukiika obwa kkono abeewala n'ab'okumpi, buli muntu ne munne, n'ensi zonna ez'abakabaka bwe benkana eziri ku nsi, ne kabaka w'e Sesaki alibaddirira okunywa. Era olibagamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye, Katonda wa Isirayiri nti, munywe, mutamiire, museseme mugguwe, so temuyimuka nate olw'ekitala kye ndiweereza mu mmwe. Awo olulituuka bwe baligaana okutoola ekikompe mu mukono gwo okunywa, kale olibagamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, temuuleme kunywa, kubanga laba, nsookera ku kibuga ekituumiddwako erinnya lyange okuleeta obubi, nammwe mwandiwonedde ddala okubonerezebwa? Temuliwona kubonerezebwa, kubanga ndiyita ekitala okujja kw'abo bonna abatuula ku nsi, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Kale olagulanga ku bo ebigambo ebyo byonna,
obagambe nti Mukama aliwuluguma ng'ayima waggulu, alireeta eddoboozi lye ng'ayima mu kifo kye ekitukuvu mw'abeera, aliwulugumira n'amaanyi mu kisibo kye, era alyogerera waggulu ng'abo abasamba ezabbibu eri abo bonna abatuula ku nsi. Eddoboozi lirijja, lirituuka ne ku nkomerero y'ensi, kubanga Mukama alina empaka n'amawanga, aliwoza ne bonna abalina omubiri, ababi alibawaayo eri ekitala, bw'ayogera Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, laba, obubi bulifuluma okuva mu ggwanga okugenda mu ggwanga linnaalyo, ne kibuyaga mungi alikunsibwa, aliva ku njegoyego z'ensi ez'enkomerero. N'abo Mukama baalitta baliva ku nkomerero y'ensi, balituuka ku nkomerero yaayo. Tebalikungubagirwa, so tebalikuŋŋaanyizibwa, so tebaliziikibwa, baliba bussa ku maaso g'ensi. Muwoggane, mmwe abasumba, mukaabe, mwekulukuunye mu vvu, mmwe abakulu ab'omu kisibo, kubanga ennaku ez'okuttibwa kwammwe zituukidde ddala, nange ndibamenyaamenya, nammwe muligwa ng'ekibi ekisanyusa. N'abasumba tebaliba na kkubo lya kuddukiramu, newaakubadde abakulu ab'omu kisibo ery'okuwoneramu. Eddoboozi ery'okwogerera waggulu okw'abasumba n'okwowoggana kw'abakulu ab'omu kisibo, kubanga Mukama azisa eddundiro lyabwe. N'ebisibo ebyabangamu emirembe bisirisibwa olw'ekiruyi kya Mukama. Avudde mu bwekwekero ng'empologoma, kubanga ensi yaabwe efuuse ekyewuunyo olw'obukambwe bw'ekitala ekijooga n'olw'ekiruyi kye.